eggulo ekitebe kya Amerika kuno kyafulumizza alipoota y'omwaka oguwedde 2023 ekwata ku ddembe ly'obuntu. Mu alipoota eno gavumenti ya Amerika eraga ng'ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bwe byeyongedde mu Uganda. Alipoota eno enokolayo etteeka Paalamenti lyayisa okulwanyisa ebisiyaga eririmu obuwaayiro okuli ak'okusiba amayisa ssaako n'okuwanika kalabba omuntu asangiddwa nga yeetaba mu bikolwa bino mu ngeri engenderere Amerika kyetakkaanya nakyo. Ebirala alipoota eno bye yanokoddeyo kuliko okutta abantu mu ngeri emenya amateeka okuli n'abo abattibwa nga bateeberezebwa okuba bazzi b'emisango, ebikolwa eby'okubuzaawo abantu, okubatulugunya, okukuumira abasibe mu nkomyo abateeberezebwa okuba nga baasibibwa ku nsonga ezekuusa ku by'obufuzi, okulemesa abantu okweyagalira mu ddembe lyabwe ery'okwogera ku nsonga ezibanyigiriza omuli n'okulinnyirira emikutu gy'amawulire, nga ku nsonga eno alipoota yanokoddeyo akanyolagano akaaliwo omwaka oguwedde ku kitebe kya FDC e Najjanankumbi, bannakibiina bwe baali bagugulana olw'enkaayana ezaabalukawo mu kibiina ekyaviirako bannamawulire abamu okukubwa n'ebintu byabwe ne bibbibwa. Alipoota era eyogera ne ku bukwakkulizo gavumenti bwe zeeteeka ku bibiina by'obwannakyewa obubiremesa okukola emirimu gyabyo ssaako n'okubiremesa okufuna ssente okuva mu babiwa obuyambi. Enguzi ssaako n'amateeka amayabayaba agatasobola kukuuma ddembe ly'abakozi, essiga eddamuzi okuba nga teryetengeredde ssaako n'ensonga endala bye bimu ku birabikidde mu alipoota eno. Alondoola eddembe ly'obuntu ku mutendera gw'ensi yonna n'ekibiina ky'amawanga amagatte ki United Nations, Dr. Livingstone Ssewanyana agamba nti alipoota eno teyawukana nnyo n'alipoota endala ezize zikolebwa ebitongole eby'enjawulo ebinoonyereza. Kubanga alipoota zibadde zijja nga ziraga era nga zirambika obunafu bwe tulina mu kukwatisa amateeka n'eddembe ly'obuntu. Alipoota eraze abantu abakwatibwa ekimpatiira ne basibibwa oluusi ne gye basibiddwa nga temanyiddwa. Eraze nti omwaka oguwedde ofiisi y'ekitongole ky'ensi yonna eky'eddembe ly'obuntu wano yaggalwawo ekitaali kirungi. Gavumenti mu kwanukula, minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru Henry Okello alipoota eno agikubyemu ebituli n'ategeeza nga gavumenti bw'ekola ekisoboka kyonna okulaba ng'eddembe ly'obuntu lissibwamu ekitiibwa. We, government of Uganda, does everything possible to avoid human rights abuse against its citizens. Any individual, any human rights against the citizens of Uganda is not deliberate or planned by the government of Uganda. It's normally mistakes of individuals, and in those cases where individuals abuse human rights, it is investigated, and once it's investigated and somebody found to have broken the human rights of individuals in Uganda, they are brought before the court of law. There are many cases. Minisita Okello agamba nti ekyatwala President Museveni mu nsiko n'eggye lya NRA kwe kuzzaawo obukulembeze obutambulira ku mateeka ssaako n'emirembe ebyali bitaaguddwa gavumenti ezaaliwo. We don't have to be lectured about human rights. It was this government, President Museveni, and my late father, who in the 70s fought very hard to meet people abusing human rights in Uganda like Idi Amin. And the Americans and the British and other countries, the European countries, were supporting Idi Amin's government at that time. Dr. Livingstone Ssewanyana asabye gavumenti okwefumiitiriza ku ebyo ebizze birabikira mu alipoota nga zino ezigirumiriza okutyobola eddembe ly'obuntu. Alipoota eyo bw'ebanga ekwatiddwa bulungi n'alipoota endala era nga waliwo enkola ennungamu, kisobozesa buli munnayuganda okusobola okweyagalira mu nsi ye ate era ne mu ddembe lye. Ekyo kye tusuubira era buli muntu kyasuubira mu ggwanga lye. Ani Walukatamba, NTV Akawungezi.